Kakati tuze wano okulaba kiki kyeba omusango kigwe balese ku Dr. oba omusawo Sylvester Onziva. Tugenze okutuuka nga bamukozesa statement nga bamuchagize n'omusango ogw'okuba nti office ye yagikozesa bubi mu tteeka lye tugamba eri anti-corruption. Ekitakwataganako wadde ne bye babadde bagamba kubanga Dr. Sylvester Onziva fenga parliament fo twamusabye ne tumuwandikira ebbaluwa ne ticket yabadde mutwala South Africa parliament yagisasudde PDM yoba sente zalina okukozesa mu mahoteli n'okulya emmere parliament yazisasudde ne sente z'abadde alina okusasula eri mu laboratory yabagenda okwekebejja ebitundu ebyomugenzi parliament yabadde ebisasudde. Parliamentary Commission ye yalinze services z'omusawo n'omukugu Dr. Onziva netumuwe ebaluwa titwagala tuyambe ajoininga abasawo abalala abakola investigations. Kubanga ali mukozi wa government ministry ya health yawandika nemuwe ebaluwa nemukiriyaling entatambule agende South Africa nebaluwa tujina eyamukiriyalinze. Kati byonna ebyakoze byafolowinze procedure kubanga nagambye gyo mu parliament twabadde mu postmortem room ne Dr. Sylvester Onziva samples ne baze bagana mu room ezimu zigenda mu government laboratory ezimu na tuzimuwa ngwazitwale byonna ngo tubikola misana ne police yalina kamera ngo recordinga kati byonna bye yakola byali mu buteeka. So kati kibagamba nti bagala charging ne abuse of office corruption ndo tebamanyi kye bakola waliza kuba waliwo omulalu somewhere tamanyi kyakola. Nze kambabuulire nabadde sikkiriza nti government erina kye yakoze ne benda naye bwe baarestiza omusajja bali omusi bwe yakkirizaganya naye nga bonna kwe bali ne police ne bamukwata nga ku airport agenda kufuna amazima kati si kye mbanjagala kati nze siraba na kiki kiriwo tugende tuziike ne banda tumanye ekyamuse nga parliament tusazeemu nti kyamuse bwe kiti kulwokuba katosobola kukwata muntu abadde agenda kunoonya mazima kati amazima